Katonda mukwano will you marry me gwe myaka 5 bwe dujuweze oba njidusizanga amazi nga tumisinga industry music omukulu Ronald Mayinja tuzamu okumulaba ngali ne Rachel Namiro. Oh my goodness, akayimba kali very beautiful, kali mwa gwe amana bayimbye mubawane ko bannange ntandikidde okuva waggulu ntandikidde kayimba ka Viola Nakitende yakoze video vamu ku bintu by'okugamba nti simanya mpaana onako lwaleero sitandise n'abayimbi simanya bali eri oba kangendeko erinnyo ntandise n'abaana bano talenti zaffe ento ezijja tandikidde wa Viola Nakitende yaleese oluyimba mululabye video ebadde mwa nenda Lydia Brace. By the way, Lydia Brace tuze tumukuba wano ku ABS nga bantu batugamba mwana kyoyo oyo naye Lydia Brace mujiji muto gujja video eri very beautiful nenda tana nyingi za Ronald Mayinja MP2B gomba side eyo gyagenda okubanga ate yesimbawo abadde atubuzeeko ku maaso mu ngeri ya music emyaka 5 muddusiza kale katono nnyo naye nga ate yafulumiza akayimbako mpola nkaweerezaako mwenna beewasiza mweno quarantine kabanyumire gwe batemanyi teriyo beewasiza abaana bafumbiddwa dabono gwegana ku Facebook account z'abantu olabe bw'otalabako engaged n'omugamba engaged wagikoleddewa tuli mu lockdown obwavu bungi nenga abaana bafumbirwa natera kayumbako nkasitudda ka Rachel Namiro ne kawereza kabagala namwenna nga waliwo mweno lockdown nga mwemutesereza ng'omwagala wagambye pepi embere no tujiviramo eya COVID-19 ngenda kuwasa nkakuwereza kakayimbako kakunyumire buli wawatolango mletera chai ngomugama mukwano will you marry me buli waletako okunywa ngoja ojozi nanga bano bagamba bannange bana mwamaseri mpereze kitammwe mutunuleri okay lete mere mukwano saba tubikwase Katonda baby wange ntunulira will you marry me kati wali wagambe pisa lwaki wava ku music gwe mwana gwa kimanyi nti oyina eddobozi anakolera kule tuba tuyingira weekend isomunange ya lockdown weto betamula tebayo bala tebayo genako mu sauna tebako genako mu steam tubikolera waka mukulu President w'eggwanga teyanziza byotuteesereza abadde kuba nemba kulisaayo mu kulembeze w'eggwanga ye babagambe kasubira mbiteke mu nkola naye namne tweyanza bugundi obwo w'ebbala tubukolera waka kale tutulanga basatu ne tujanganye ebbala zaffe ziri waka babuzizako nga bwenna mu misinga amabbala nakyali wange Ricky yava wali eri Dubai lockdown ne musanga waneeno mu Uganda yagambye najja nesunza okukyakalirako mu governor sirinyeeyo which is okay bati embeera enyigiriza omwavu n'omugagga enyigiriza ababadde bajjanjabi bweru bawuliddeko ku ddagala lyetulozaako waneeno mu Uganda ontegerekesa bulungi tena embeera yaleetedde abadde buli wawuliramu akasujja baana bange ennyonyi musaze tiketi enkya kati leero omusujja bwe gwamukutteemu tujjanjabiddwa mu ddwaliro lyerimu so kati embeera ya COVID-19 mugiveeko nzibu nnyo natera nenyogera babuzako ababadde ku mirimu mukuliko eyo abagondedde amateeka ga kafyu abakeeredde mu matakisi olwaleero ne mulinnya naye ne mugoberera amateeka ne mulinnya 7 gwokka ne mutayongerako nabagambe bakyali bangamba waneggulo nti ogondera amateeka kikulu mbebaza bakyali bange mwebale kubeerawo nnyo tegeka airtime wonga awere ogenda kuba onkubirako nyumize embeera gyeri mu kitundu taxi zibadde mmeka mu kitundu kyewammwe mutambudde mwekana mutya embeera etambudde etya waliwo omuganda wange apaddeko age Masaka n'esimu yange nesooka njiwumuza ku bali ne mugamba ojja kugammalirayo aŋŋambye pista twemme Kibooko enyoose Masaka aŋŋambye lwaki enyoose butagondera mateeka kati namwe bakyali bange omanyi banenze seekubira naye bakyali b'e Masaka abavuga etaxi abavuga baboda nagamba muli baganda bange muli bakulu bange muli ba brother bange muli kyonna kye nsobola okubayita cause tuyina omusayi gwa red naye waliwo ekintu ekibayita okugondera amateeka nti ffenna bannange kubanga munamawulire ampadde amawulire g'e Masaka ngambye pista 2 omusango tegusobola kusinga bakubye basajja bano omusango gusinze bannamasaka abavuga taxi
okuva lwe babayimbirira nti bewandiise bo babadde bawa complaints zaabwe nga zigamba nti tebalina mafuta gatuuka Kampala nga bakibaze nti lwe bata taxi bavuge lumu bajje bewandiise Kampala naye kati bannaye tubeereko ffeeya ate simwandikuŋŋaanyiza ekikanti mpayo omuntu waalo n'ogendako ebukojja naye ne bakuwaayo ebiri n'ogamba bannaye kanvuge nga nzirako Kampala neewandiise sobole okukomawo Masaka nsomba abantu bwe kasita batisse abantu bonna ne babafulumya ne babagamba mwolekere ku poliisi mumenya amateeka ekipapula kyo kiriwo ekikukkiriza ovuga taxi baagabye edda n'ennamba mu paaka ezimu teziriiwo gw'ovugira mu paaka yaawa kubanga kyekikulu ekya byonna okutandika okuta taxi tutandikiddewo okumanya nti paaka y'egundi erimu stage 8 ekisooka paaka gye bali mu kuzimba tennaggwa gw'ogenda kutambulira ng'olagawa gw'omanyi ez'ekireka ziri wakati gw'omanyi ez'emasaka kati tuzisangawa bannange sigenze nti oba ntandise politics oba ngenzeeko mubiriwo just nze mbagambako nga kyali wammwe wena bagamba bwe nyingira mu politics ebibuuzo nina bingi ebyokuddamu biyinza okutubula ate nsobola okwogera lwakuba nze sibyagala saagala kye bayita politics naye nga mbagambako nga mikwano gyange titetuleka ate naffe kufuuka ate kizibu njagala kudda mu moodu pakayimba ka Rachel Namiro kannyongera omulundi gumu gwokka mukwano will you marry me? Oh, Ronald Mayinja MP2B Said Zagomba mwe bali tutusaka kayimba kali very beautiful banangeze nakategedde okujjako nga temwakategedde akayimba kalungi ebyaddala bannange nkawerezaako abali mukwano nga mpya waliwo ebatokose eggulo wenamugamba baby nkwagala olinga ennyanja baby buli wenkulaba olinga TV yabizaayo ABS TV nga buli wamulaba alinga ABS kabalezako kabanyumire simu 2 kunya kansaba kayimba konna koyagala nakulwalero lwakuna njagala kabanyumire oli ku ABS TV live na mwana mola pisa tunga buli jomba sada wabanyarwanda omugaggo omutomu kizimbe nyingide ku screen yokucyankalanye nkwecho nacho yagala nzizo olwalero ngatenjukira nti nazidwa muzigo ogoba pisa to cream nyirira n'endabika byonna nakoleddwako ba pisa to cream okuva ku makeup omulungi nkoleddwako kubagana bafa ba pisa to cream babesinga mukabuga kenajana nkumi waliwo basanga ate nonyirira nonena ate nga baguddewo omutindo ogwakabi batandise okubanga basuubuza ebintu byabwe so balumbeko obeere nga ate okikwasaganya hello eno mugisse mbozizako bamama ndabye ka message wano nangamba pista tutusabireko efe bananga bamasaluni banatulowoozaako bajja balowoozaako hello wanji wanji mukwano nkumisinze Patrick walai hello wanji kale mukwano gwanga manya gona gyosinzidde Regina olibaka kayimba kikoyagala nsabule nsabayo Jovani Luzinga ninga mutamivu kanyumire kaani mama wange omubwati tweyanziza mukwano gwange agiriko omugole saka weyimbira amazaalibwa mpulire omuntu bwe yeyimbira birthday mpulire weyimbire birthday mpulire bwe weyimbira Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me, Patrick. Happy birthday to me. Thank you so much, Patrick. Wallahi, happy birthday. Inza nayagala sina tabogambo kya Patu. Kayimba kiko yagala kubira kuba oli mugole. Kati akayimba katokenyu akayimba ka palaso ngagamba atya aka birthday kale ngenda kubanga kuwa Patrick lero nakululwo ani babi kasogenda basina na godolizira babya abdena nangulya keki nana wadaniza na gulide keki babya ngulide keki mugamba amazaalibwa gange ga week ejja mugamba amazaalibwa gange ga week ejja ga January naye katugwesembezeeko tweyanziza nalongo donize nabambi webale kwagala Patrick wallahi amina kale mukwano gwange Patu bandabire nnyo bonna abe mukono hello wanji mukwano the angel gamba otya beautiful
Bana ndi mulungi sawa ya Karema mama banyabo. Akanyaba Karema. Iye. Akadde bwe kanzikiriza. Naye olunaku olwaleero lwakuna nga temuntaddeko mu mood. Temwagala mbabiirizeemu. Banange twayakanyumira mama wange omubwati. Mama w'omubwati. Naye pista tukakunyumira tukwagala nnyo ng'onyirira luno bannange. Nange ensobeddwa baba pista tukule but tebangubyako ne sitanyirira. Bannaye nange ensoberwa. Kaya boss mbebaza bonna mwe bali kubeera kabali ku lutimbe gagadde MBS TV nga buli Jona Taylor n'ennyongera kwebazaako abatulabira ku kitimba nti mwe musinga data wamwe gwe mukozesa. Thank you so much abali mu groups ez'enjawulo mwe bali kubeerako nnyo kyemukola kye kisinga abatulabira na Taylor Durban South Africa abatulabira wali eri Omani abatulabira eri Saudi Arabia neteekako baganda baffe abatulabira eri gye beekalakaasa mumanyiyo. Tebakyebaka munju bataddewo omuddugavu akaaye abali mu America Boston abali safe mbabuzizaako natera we mulinga entalo zigezaako okujja wooli naye nga munnange gwogamba waawe ntyo dwenyigiramu munekubuzizaako so aba streaming live ku Facebook page yaffe. Thank you so much for watching kastonoonya MBS TV Kawala. It's our Facebook page egenda ku YouTube channel yaffe eri MBS TV Uganda subscribing naye ebintu biwoomereyo naye yatukubayo live okitegedde bulungi kale kambaitawo katono nnyo abayise SMS sabule ku buyimba bwa katini nyombere ngate nkomayo sorry nkomawo anagambye empaya akayimba ka Kiss by King Leon kanyako nsaba ku luyimba lwe bayita Jeje bayita mani Platinum kanyumireko Sierra ekazone yanzisa Pista 2 I am Naka Tudeli and thanks for being smart. Please drop me any song from a revival band, okay? Kali. Okay. Onangambe hello Pista 2 amumwanje from Lugaza team nagini tubako. Okay, Kali. Gwasembya nsabula ku buyimba kamubobire busatu. Hello. Wanje mukwano. Prose Chiboga wagamba watya? Tuli bulungi. Soko mbulireko taxi eyo zitambudde. Wanje? Taxi zitambudde eyo. Nedda. Taxi tebewandiisizza abeeyo. Taxi. Hey. Tambudde kentonotono. Wabaddeyo emu n'ekitundu Kayimba kikoyagala nkuwoowa Ekibuga. Jagala kayimba ka Daddy Andre. Daddy Andre ng'agamba atya? Toneerabira. Ani gw'oyagala etakwerabira? Kugamba. Neyanziza. Like munno omukiitingako ganye omwogera. Nze wamaka njatula owange taneerabiranga. Gundi toneerabiranga. Sabula 1, 2, 3 Shafiki ku mapensa gwakuba. Kuba Sabula. Sabula Shafiki kwata ku mapensa Sabula tugende. Daddy Andre nanyine bakyala sanyule bakyala ku mimwa babalabako nga batabukanga bagamba wa oyo Daddy Andre Angela Katatumba yamumme ebintu munnange namugamba weekebeza oli naagaana kugamba bayimbi muli awo nga mina mugo mawulire munnono mu Kampala because of kwekebeza Angela Katatumba lwaki olina omutima omubi ogwo omutima wagujjawa bamuzizaako Nateera nera mwe bale kubeerako kulaba MBS TV mwe bale juwagira abayise ku social media. Thank you so much abatulabira yonna mu TV zaffe abali ku Azama abali ku Zuku Star Times abali everywhere wonna wootudde nga gobonyiga kapensako bwe kati ogukabugusi ku MBS nga wolokingira awo nina abaana bambi betumirako waliwo abaana abato bennaamenya amanya temunyiga bamu waliwo Myra waliwo Lydia waliwo Sophie waliwo Gloria abaana abo batudde awo mu katundu ke Najja Nankumbi batugambye ffe bw'ovaako bwoti ate oba otukoze kibi tuli tiimu yu bangambye singa mami asobola okutussa ku WhatsApp tuyingira tiimu Pista 3 kubanga twagala ebitasangika neyanziza ate nze abaana abato kasita bankooneramu abalala mugira mulindako abaana abato bonna mwali mbagala nnyo nabawa omukisa besimu ya mami tobanzibe kale musabe sagala mbateeke mu mize mibi omusaba omugambe leka mpandiikire Pista 2 antumireko ku ssomero gye nsomera nti amanya gange nze gundi nabawa chance
eyo chance ogisangawa nabagamba musabe bamami esimu owandiike bwowandika bulungi message wosindika audio sijja gifuna wabula saba mami owandiike ogambe nze Mayira nga nsomera ku kindergarten ntumiddeko bannange ba Oggies and Obbies munnange piece 3 byebyo bagambe bannange Mayira abamisinga nnyo lockdown eno yonna nga tetusoma mwana gwe piece 3 ogimanyi zenga nkayisaawo naguba w'omukisa gwammwe kale bako kyongamba giseko nabate kyemungamba wale na bali ku social media malabira ddala Patrick walayi happy birthday mukwano nkwagaliza birungi byokka nabira nalongo tonizira yebala tuyambako tugulira keeki tukuwonye tukuwonye kati zingoli mpiisa tu keeki amazaliwa gange nalongo tonizira thank you so much otuonyeza Patrick walayi kale natera bwato ze chali wango yo patu tusaga nnyo by the way kale natera nesinema kubuzaako amajaga si esimu yange mutuse ne musindika message ne mujigama anti vaako kale wama badencha abanyumiza mona mbelezo bakana ngamba hello peace webale tugambirako kuba taxi bebalese obuvuyo musaidi wali eri Masaka akavuyo naffe tukalabe kabadde kamaanyi na yenga obuzibu buvudde kubaganda baffe aba taxi owandisa oluganda aba taxi ndozo ulidde nona atetegeredde nalaba ngo obuzibu buvudde omanyi waliwo wa police wakwata oba akube ku nkoona neno ogamba chali wange kaba kukube gukugwanidde omusango ogwo bachali bange ba brother baffe abami baffe abalungi baganda bange abalungi mikwano gyange bachali bange bavugira Masaka oba oliawo saagala omanyi bayibegano salira omusango oba oliawo saagala tukitwale nti tubasalira omusango nena mama akozeemu ensobi bananga omulanga oguwandiisa taxi gubadde munene gubaddemu akabanga akawera nagwe bw'otugamba nti leero lwe basumuludde ne bagamba taxi tuziwaddeyoko ku chance naye ku bukwakulizo wammanga abantu 7 mu taxi second kakwakulizo bagambye taxi oyina ebikukkiriza okugivuga byebiriwa wawandisiddwa era oli mu stage yawa oyinza okuba badde okolera mu mpya nga bakutadde mu nkadde kitegeeza ebyo byonna olwaliro mubadde mulina okusimbulanga mubimanyi nti kati nvuga nzira mu paaka nkadde kyokka bulijjo nkolera mu mpya wayi vuga tugende so tetwagadde basalira musango twagadde gezaako bagamba nti ensonga ngeyo wali wasabye akayimba kaba B2C soja naye nja kukubiramu oba wujja kale bannange aya basi kyebagituusizzaako kyekyo ekyo kyebanjagaliza Shafiki badde nsaba osooka mbeera akayimba katono nnyo katini nnyo osooka enkomewo akayimba nga kamu ku bbo nsooka enkomewo mpaya akayimba nga kamu kwe basabyekawo ku social media katono nnyo mbeere ng'ate nkomawo tukola ki piisi bannange buli weekusaba oluyimba tolumpa piisi bambi nnyamba leero olumpe mpa ku luyimba lwa senga kulembera dududu oba okoze bulungi osaana simwe Irene Namatovu kanyumireko bonna ab'omuggulu emukono nsigadde ndi Mama Promise omubwati Mama Promise toyinawo kyangu kyewankola mukwano okwagala nnyo ondi ku mutima naye Lydia Brace bw'oba omwagala nnyo senga kulembera twamutandise mba nakuwaddemu ako Okay, onangambe hello Pista to mukwano, how are you? I'm very fine. Ono navale nagamba hey Pista to drop me mbirina by Hajati Sophie Nantongo yabulira wabannange. Hello. Okay. Onawereza ka video ke tukoma ono omulamwa bannange kyaka week ja tukoma ono omulamwa ogwa kuba recording na tuwereza video zaffe ngatera kankome wano bu video bamwe mbulaba ne tujja tandikira ku bo hey dear mukwano nsaba yakayimba kayitibwa leero raffe by Chris Evans okay goes to my lovely one Mr. Walugembe Samo nze Marion Ekabowa mukwano webale kutuwereza ne yanza bane message nyingi ne muzikirize nkome wano mami wesi nkubuzizaako hey peace good evening pray for me na chuka by Shibaka Lungi nze swabla ewobulenzi nali manya akayimba ako tekajira okay onangambia sweet you're looking good love this is Shady nkubuzizako sweetheart ogamba otya ntumirako Genevieve and Mukasa family fati
peace okay ovuganya ne malayika neyanziza umalo emukono bandabire nnyo tempisa lw'amajje g'okutaka tuwage thank you so much for supporting me mwebale kunfuula nambemu buli wamutudde wonna nga mulaba nti amajje ga pisa tugakulembedde neyanziza mwebale kikwasaganya wanono sigenda kubanga nsukkawo bannanga nsindikidde message za Hajaluna saagala sijja kwogera ku Hajaluna mu biru saagala sijja temunkaka Iza nako abagala no batulamu wakati encho basanga babiri twali tukubyeko amawulire gashonga ne Sasha fenga mutima tumanyi bayawukana esawa zino bali aba basulaba nze kati sikyagala kwogera ku kapo duli twayogera wano ku kitonsa banna yani atayogera kigambo kibi ku kitonsa ne Grace Kani ennyimbe zafulumiziriziddwa zogerwako kitonsa yazitaddemu omukono kati so kati nze okuddawo Kemisera Hajaluna encho basanga aba kati ofundikira gwe musirwa yayimirira ku TV yono obudde bo mubeere bulungi wamma